mbalamusizza bannange kati ku linnya lyange erya Katikka Muhammad olina kati okwongerangako erya Kisorozi. Eno enkofiira si ya buli omu Jjajja Katende, eno si yo, eno y'abantu awezezza ente 10 n'omusobe ne yeeyongerayo. Kati ate ffe obwa Kisorozi bwaffe bulimu ak'enjawulo nti ente 10 teziriiko okugoba nti mugobe mutwale muliisize egindi, mugende mugobe muliisize egindi. Ente 15 enkulu n'ennyana zaako zonna ziri wamu, ziriisibwa wamu. Ekyo ky'ekintu ekimu ku bye twagala okulaga abantu baffe nti kola emirimu. Tulengera faamu z'omu Amerika nga ziriko ente 20,000 oba ez'e China nga ziriko ente 1,000 tulowooza nti bali bayonka amabeere ga ngamiya. Ffe abayonka amabeere ga maama waffe tuliwako ekikyamu. Eyayonka amabeere ga maama we ate ateekeddwa okuba nga ategeera bulungi era ng'akola bulungi. Ente muzirabye, olaba embeera gye zirimu, olaba nti nno zeetala ne zirya ne zitambula ne zigenda buli wamu weebeeyagala. Kino bannange kyakuyiga eri abantu abakola emirimu gyonna nti emirimu gy'okola osaanye ogiteekangamu obwongo. Ng'abasuubuzi bwe muteekamu obwongo, ng'abadokita bwe bateekamu obwongo, ng'abayinjiniya bwe bateekamu obwongo, n'omulimi n'omulunzi oteekeddwa okuteekamu obwongo. Nze obwongo bwange bwaŋŋamba nti funayo ekitundu nga kigazi, oleke ente ezo zeetaaye. Naye ate zimbako ebiyumba ebbali, kiri kiyumba, kino kiyumba, byakuwummuliramu oba enkuba bw'ebangezze. Kati enkuba bw'ebangezze nga ziyingira mu biyumba omwo, oba omusana bwe guba guyitiridde nga ziyingira mu biyumba omwo. Naye kati wano ziringa ezitambula ezeeriisa. Nze ng'omuntu ninamu obuzibu ku kino ekyokuliisa ente nga eriira mu kagundi bwe kati. N'ogisindika nedda emabega, n'ogiteekerayo akafaliso we yeebaka. Tezeebaka wano. Bwe zimala okuliira wano kati zigenda kuwummulamu essaawa eziddako edda bazikame, then olukama olw'olweggulo, then oluvannyuma zijja kuva ate zigende ziriira awalala we ziriira ekyeggulo. Wali ate weewasinga n'obulungi, ezisinga zisulawo. Wadde ng'ebiyumba nina bingi, ebiyumba biibyo, ekyo ekiyumba kisobola okutwala ente 400. Kati omuntu asaanye okutegeera nti emirimu ngukoze ntya, omulimu gukole mu ngeri eyiyo gy'owulira. Naye eri abantu obwongo bwaffe babuteekamu stereotype. Ekiyumba ky'ente eza zero grazing bakizimba bwe bati. Gwe tunuulira ente ey'amata, zino zonna ente eziri wano, mukama ente meka? Ente 45. Ate ezirina amawaka amakulu ezinaatera okuzaala meka? 2. Kati uwuliriza bwe bakama ente 45 ezaateereddwa dda mu maternity ward ezibuzaayo omwezi gumu okuzaala 20. Ennyana ojja kuzirengera wali. Naye kati buli zimu ennyana zirina ewaazo ne we ziddukira ne zibuukamu ne zizannya ng'ennyana era bw'eteekeddwa okubeera, ate nebeera ne weesula nga walungi. Kati omuntu kolanga ebintu okusinziira ku busobozi bwo. Nze ttaka ndirina, kati olw'ekinzimbisa ebiyumba ebyakalina eby'ente oba eby'enkoko oba weziriira n'enjiriisiza mu kabokisi bwe kati emiti njirina. Ebokisi ze ziriiramu wano tebazitambuza nti bazitwala eri. Ebokisi ze ziriiramu nga ziyingidde mu biyumba bino oba enkuba etonnya mweziri. So kolanga ekintu ng'osinziira ku kyoliko. So ente zizo oziraba, kano keeka ensuso kejjagala okwogerayo. Nti njagala okwebaza ne sekwebaza. Naddala abantu leero sigenda kwogera nga in veil nga nkibikkiridde. Njagala okwebaza Abanyankole specifically, sorry, era sijja kubeera apologetic ku kino, kubanga mu bantu abasinga abakulu abantuukiridde ne bajja mu ofiisi yange ne bagezaako okufuna essimu yange okwogera nange ku ssimu, n'abasinga baze ku faamu. Gwe ojjukira benzi ezajjano eziringa eyange ne zijjulawo, baali baki? Abanyankole mbeebazaamu ak'ensusso ak'okutegeera nti eriyo omuntu akola emirimu
ali eyo mukono musajja muganda naye omusajja omuganda ono yatandise okulunda ente basatu bakiyise revolutionizing the dairy sector kuba babadde tebalabangako muntu alunda nte za zero grazing ng'asukka mu 20-30 naye bagenze okukiraba nti omusajja alina ente ezisukka mu 100 nga ziri ku zero grazing abasajja abo beetindize ne bava ewaabwe abamu bagidde nga ku Google Map ne bajja ne balaba kiba kitegeeza nti abantu abo baagala okuyiga babadde buli omu agamba nti gundi musajja gwe watusoomozezza nnyo naye twagala okulaba ekintu kino kikola otya ente twali tumanyiza ffe era ente tuziwangaaliddemu era ente tubadde tuzirabirira naye zino ente 150 z'olina wano oba olina okuba ne square miles 2 ewaffe naye ate nazo ne zitakumala olw'omusana gwe tulina omungi naye gwe okikola otya si kukungiriza abantu abo naye ekyo kyakulabirako kirungi ate era kyakuyiga kinene nnyo eri abantu abalala lwaki si kuzimba mitima bwenja okukiyita eyinza okuba nga si passion yo si interest yo naye kati bwe mubanga abantu bababuulidde mukaabye emisolo rentals ku nnyumba batazitaddeko omusolo lwaki temunoonya awantu awalala wewumulirako okwo netulekerawo okukaaba twawo oyo ekyo nkissaako nnyo essira ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange nti bw'olabanga ekintu ekirungi ekiri awalala gendayo kiyige tokikoppolola nga bwe kiri genda gwe okiyigireko bw'omala okukiyiga naawe genda okikole mu ngeri yo gy'osobola